obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, mwenna abeekumira ku mukutu gwa Unique Media tubaaniriza tubabuuzaako mwasuze mutya mwasibye mutya obulamu bugenda butya bibatwala bitya Mukama afuga kakasabu kakasa nti afuga. Njatandika leero nga mbagamba nti ebiseera ebisinga tuba ne plan eri obulamu bwaffe era obeera wakola dda gundi kwogenda otambulira nja kukola kino njagala kukola kino. For example omwaka wetuba tuguyingira tukola zi resolution ti Mukama nsaba onyambe nkole kino nkole kino nkole kino ekitali kibi because at the end of the day oba oyagala obulamu bwo butambulire mu layini tambule nga obwagala naye tekitegeeza nti buli kye tubaze we kigenda okutambula. Biyinza okugenda mu biti biyinza okukola mu biti kubanga tupulaninga ebyaffe naye ate atusinga okutegeera yatutonda naye aba ne plan ze. Kati nkuzaamu amaanyi oba wapulaninga nti guno omwaka Mukama njagala kuwasa ng'ogulaba tuyingidde tunatera oyingira Okitoba November December tugumaleko nga tolaba wadde sayini yonna eraga nti guno omwaka guggwako ogenda kuwasa togwamu maanyi. Wapulaninga nti munne guno omwaka eguggwerako Mukama nsaba mbere nga nina ka bizinesi kange kompadde nga guweddeko n'akalimu olumu kaweddewo kobadde oyina akatonotono togwamu maanyi sigala ng'opushinga ate nga omusaba ajja kubeera ng'ate akuddamu. Samike ge mannya gange neera tukomyewo n'omukyala
bamuyita Zulaika Kayitesi sikyo Kayitesi Zulaika tubeere nga tetweyongerayo n'ebitono ebyo Mukama byamuwadde. Lwaki ngamba bitono nti Mukama buli omwamuwa amwesigisa ekyo kyalowooza nti asobola. Abaana bingi nnyo naye akwesigisaako akatono ako naga agenda ogamba abantu bange. So tukomyewo tubeere nga tubaako ensonga zasomesa obanga ayogera Katonda we yamulaga naye nga sinaba kansuke mbajjukize mugende babajjanjabe. Obeera ng'oli mulwadde obulwadde obw'omubiri bwetaagisa kujjanjabya ddagala lijjanjaba mubiri. Katonda alina abasajja n'abakyala be yawa amaanyi okuyiiya ebitujjanjaba mu mubiri. Ne spiritual gende Katonda musabe ajja kubeera nga atakuyamba. So gwe alinamu ebikutawaanya ulcers zikuyisa bubi, inamu obulwadde bwa omutima bukutawaanya, baloozi n'ensunda ezijja ne zikwata ne zizimba. Genda JS ajja kubeera nga akuyamba ajjanjaba mubiri. Ajja kubeera nga akuyamba obeere ng'otereera. Then Yoshtek yakola ku bintu bya computer. Oba oyinamu computer zo zikutawaanya, omulimu weetaaga website emirimu gitambule bulungi, oba oyagala app byonna munoonyeeko ojja kubeera ng'ate oyambibwa bulungi nnyo nnyini ddala. Then Josam yakola mu bya ttaka ajja kubeera ng'akuyambira ddala okubeera ng'ofuna ettaka etaliiko nkaayana, oyagala lya kyapa oba lya ndagaano okusinziira obusobozi Mukama bwakuwadde. Ogula ettaka omanye mbu ekyo kimaze, ajja kukuwa ettaka nga liryo wekka, naye bano abasigadde bakuguza ettaka omaze osasula ate ne bijjamu enkaayana ate ne gundi yaligula omwaka oguwedde. So ebyo naaku Josam tebiriiwo. Kale kasooke mpe muweereza wa Katonda omukisa asuka ababuuzeeko then nyanjire tugenda oba tutambuza programu ennaku leero. Nyabo nange mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Mwebale kubeerayo, mwebale kwagala Mukama abamwagala, mwebale n'okugoberera. Amiina. Sooka otuwe essaala gulewo. Kitaffe omulungi, oli mukulu, oli w'amaanyi, ojjudde ekisa n'okusaasira, twagala okukwebaza ku lw'akaseera kano kuba neera tukomyewo wano. Ffenna abakyali abalamu gwe mukisa gwe tulinawo okutereeza ebyo bye tubadde tetunnaba kutereeza. Tukwebaza Mukama kubanga ne kino ekiseera wakimanya. Kyetuva tusaba Omwoyo wo Omutukuvu ajja atukulembere okwogera n'abantu be ng'okwagala kwe bwe kuli. Mu buli kyonna kye tugenda okwogera, leka Mwoyo Omutukuvu y'aba asinga okuyigiriza kuba ye musomesa omulungi. Mu Kristo Yesu mwensabidde. Amiina. Amiina. Kale akati olunaku olwaleero njala tutandikire ku nsonga y'obufumbo. Abaana bali mu kyakya, abavubuka asaba Mukama njagala musajja, Mukama bw'olaba njagala musajja, ndudde ku luggya, bannange bonna bagenze, omusajja nga takola ki? Tajja. Oli n'asaba Mukama njagala mukyala, nkooye okutomera, buli gwe ŋŋendako bigwera mu maziga, naye nga basaba Katonda. Katonda lwaki olumu asirika? Kama mulungi. Amiina. Kaakati ensonga eyo ey'obufumbo yeewuunyisa. Ojja genda okulaba ng'abawala bangi ate nga balinga bw'obalaba nga balinga abalina ebisaanyizo by'okuba mu bufumbo. N'ekirala osange nga n'abalenzi gye bali. Kati osisinkana abantu ng'agamba nze nabulwa omukazi sinnaba kulaba naye nga bangi. Kaakati ekintu ekyo Katonda bwe yali ng'akindaga, yandaga nga abantu bano basooka kweyiiya.
basooka kweyiiya eri kale yaŋŋamba bw'ati nalina kwolesebwa kwe nalaba ndowooza newe sitakwogera kati bwe nakuvaamu naŋŋamba bw'ati nti abaana abo obalaba nali sibimubuuzizza nti noba nga mbuuza lwaki abantu bali bwe bati kijja buzi ye nandeetera nga ŋŋamba kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti nti abaana abo obalaba abaana ab'obulenzi abo n'ab'obuwala mbu bagenda ne bakola embaga zaabwe nti nga tebaŋŋambye nti kati ne babeera mu byabwe tebasooka kuŋŋamba n'osanga ng'omuntu kati tugambe bali bangereza nga ku mulenzi mbu yakola embaga ye ne Jeeni n'akola embaga ye ne Saala naye nga teyamugamba kaakati ku ssaawa zino biri bwe bimala okutabuka nga byonoonese n'olaba ng'afukamira ng'agamba Mukama nsaba ompa omukyala Mukama nsaba ompa omukyala kati nga ye yeewuunya agamba luli yali n'oli noono oba n'omula basatu babiri oba bana teyamwebuuzaako kati ate kati biganye lwajja okumwebuuzaako kaakati nga ŋŋamba nti genda obaŋŋambire mbu bagenda ne bakola embaga zaabwe mu kusooka nga tebaŋŋambye kaakati ate ku ssaawa zino bajja buzzi kukuŋŋamba mbu nno baagala kino ate abamu mu abo nga yawasa n'okuwasa oluusi omukazi nga beesanga wantu ne bagamba tugende tubeere ffenna ne bagenda ne babeera bonna kati bwe bamala okubeera bonna ng'omu ku bo ng'agamba Mukama kyusa omwami wange kyusa omwami wange naye ng'omwami oyo gw'ogamba bakyuse sinawuwo nga Katonda tamumanyiiko mwayeyiiya byammwe ne mugenda ne mubeera mwenna ate gw'omubiri tegulinda mutandika okubeera mwenna ne mutandika okuzaala abaana kiraba naye nga ate temuli sapoziti ate kubeera mwenna kaakati ng'ensonga eyo naye ejja n'eba enzibu ku bano abaana kati ng'aleeta ensonga Mukama gundi akola bino mukyuse naye nga gw'ogamba bakyuse Katonda takumanyi nti kikugwanira gwe okubeera awo kati n'osanga nga bwebwo obuzibu obwajja mu bana abasaba obufumbo kati neera babeerawo nolaba ng'era baawukanye kati oli wategeeredde Katonda ng'addayo kusaba Mukama amuwa obufumbo. Okay, kati ogambye bagenda okusaba obufumbo wa Katonda nga bo beekolera obufumbo bwabwe before bwe yali tamanyi walibeera noono nobeera noono kati Katonda ye tasonyiwa bwe mba nakikola ekyo kitegeeza sina kumusaba anti kati tasonyiwa biri yesi nabikola sijja byegaana naye tasonyiwa kitegeeza kiba kigaanye wa Katonda sisaba mukyalo oba mwami we mba nabikola asonyiwa kati Katonda kyaba akwetaaza aba akwetaaza obeere n'amagezi osooka ojjukira ensobi zo lwaki soka weebuuze lwaki tofuna mukyala lwaki bw'omala okukyebuuza oddeyo eri otunule emabega biki bye wakola kati otandikira awo ng'ogamba Mukama nakusobya ninyingira mu bintu bino bye saasooka kugambako bye bindoetedde obuzibu buno kati n'otandika kwenenya totandika ng'ogamba Mukama mpa omusajja oba mpa omwami mpa embaga osooka niweenenya omenyewo biri kati ate bw'omala obimenyawo kikugwanidde okugumiikiriza ng'olindirira Mukama. Kati ntegeera nti ono ye wange Katonda yono gwampadde kubanga mpulira abakyogerako ennyo kituufu buli omu yandiyagadde okubeera n'omuntu nga yoyo era ne Katonda yoyo bwamwagaliza naye ntegeera nti awo kweba tatunnyonnyola ntegeera nti ono ye wange ntegeera nti Katono Sharoni
ye wange Grace mubeesonyiwe. Amazima gali nti si kyangu. Amazima gali nti si kyangu kubanga Mukama ono ye yatandika obufumbo. Kati ate sitaani bw'alaba nga Katonda agenda okutuukiriza bano abantu ababiri kubanga obufumbo obwo obwolaba si kunyumirwa. Obufumbo obwo buweereza. Kati Katonda agatta bano abantu ababiri ku lw'omulimo gwe. Amanyi kye yateekamu ono, tugambe kye yateekamu ggwe ne kye yateekamu oli omukyala wo. Kaakati bwe muba babiri amanyi bano ababiri bagenda kutuukiriza ensonga yange eno oba obuweereza buno. Kati era ne ku ntandikwa Mukama yamukola Adamu n'abeerawo n'amulaba nga waali n'agamba yeetaaga okubeera n'ono afune omuyambi we. Kati abakyala bo bajja nga bayambi. Okiraba kati gwe omwami nga gwe bakwasiza obuvunaanyizibwa naye n'ono muyambi akuyambako ate omuyambi oyo naye aba akola ky'amaanyi. Kati sitaani kyava abirengera n'aboonoona. Tebitandikira wano, bitandikira eri ku Adamu. Kubanga era sitaani yalengera nga bano bagenda kutandika omulimo gwa Katonda n'abayingiramu. Kati nga tudda ku kino omuntu ategeera atya, awo we wali okwegendereza. Kyova olaba kirungi okugumiikiriza Katonda ng'oteredde. Ekyandikibwa ekyo kiri mu Kukungubaga 3:25. Okisomako awo kigamba nti kirungi omuntu okugumiikiriza Katonda ng'ateredde, kyate Mukama aba mulungi eri emmeeme emunoonya n'okumulindirira. Kaakati sitaani yasooka. Yeesookawo n'ajja n'akuleetera ebintuntu ebiraga nti ono ayinza ye mutuufu. Kaakati gwe ng'omwana wa Katonda buvunaanyizibwa bwo okusooka n'osirika n'okyetegereza ekintu ekyo. Buli lw'osirika n'okyetegereza mu maaso wali ojja kusanga si kituufu. Oyinza okusirika n'ogamba kituufu kubanga si kirungi ate kupapira kuyingira mu bufumbo. Ojja kwagala ng'omubiri tugambe gukutawaanya opapa okuyingiramu ogende n'omuntu nga si mutuufu naye nga muli ojja kuba n'amaziga mangi n'okuweereza tojja kusobola kuweereza olw'okwanguwa olw'okupapa kwewa papa. Kati otuula awo n'osirika. Mulimu n'abawala abamu abeegambira abalenzi mbuki Mukama yaŋambye tubeere ffenna. Ababekwanira. Naye nga omuwala si yalaba. Kati bwe biba nga bituufu bya Katonda lindako oli omulenzi akole ki? Naye alabe kubanga oyinza okuba nga gwe wasoose okukola ki? Okukiraba. Kati gwe kikugwanira okukola ki? Okulindako yayogere kubanga tugoberera Bayibuli. Sirabawo omusajja omukazi we yagenda n'agamba nti gwe tulina kubeera ffenna. Omusajja yasooka okwogera n'ekintu ekyo abawala balina okuba n'obugumiikiriza. Tugambe Katonda alina kyakulaze gwe nga ggwe gumiikiriza n'oli bajja kimulaga ate Katonda talaga ku sayidi emu. Mukiraba? Kati olaba bwe tusoma ebyawandiikibwa Yusufu ng'agenda ani ono Yusufu ayagenda okubeera ne Mary. Kati Katonda ayogera eno ne Mary ate Katonda ayogera eri ne Yusufu. Okiraba? Kati buli omu abe ng'ategedde. Buli omu abe ng'akoze ki? Ng'ategedde. Kati kye nandibadde nga ekyokuddamu nti omuntu ategeera atya. Beera n'obugumiikiriza. Weegendereze olabe. Ate ebiseera ebisinga Katonda ng'ayogedde tayogera ekyo ky'oyagala. Kati bw'olaba ng'osabye Mukama ampa omubeezi n'akuwa oli yennyini gw'oyagala nakyo kyegendereze.
kubanga ye Katonda kyogedde bulungi nti kyegendereze kubanga badde mayo genda kugamba kikyamu yinza okusaba nga kuno munnaye twakwataganye ne Katonda nga mutuufu nange gwe abaddanjagaliza so kwegendereza ensonga ayinza ate kiyinza okuba nga kikyamu kubanga Katonda ye talaba nga ffe bwe tulaba kweno ensi ye talaba nga ffe bwe tulaba kweno ensi gweoyinza okulaba ekintu ng'okiraba nga kirungi naye munda nga kifu okiwulira kati ate ye Katonda bw'aba agatta tagatta nti mubiri mbw'ono asaanira kubeera n'ono oba ono omuddugavu abeere n'ono omuddugavu ye agatta eri omutima gw'abano abantu ababiri olw'ekigendererwa kye olwa missoni eyo gy'ayagala batuukirize mulimu abalina missoni nga balina kuzaala baweereza bakiwulira kati Katonda n'agamba bano kambaleete mbayiseemu buno obuweereza bwange bazaale ono omuyimbi bazaale oli nabbi bazaale oli ki ate ne wano kanjogerewo waliwo abantu nga balina obuweereza bwabwe kijja banyiza naye nga kyekituufu mulimu abantu bo nga Katonda abagasse bamuweereze kasi mu ngeri ya kuzaala ye yamanyi Katonda ye akolanga bw'ayagala ate n'ekyo nakyo ne kijja kitawaanyanya abaana tulina ozaala lwaki tozaala biki ebintu ebyo muba mubizaayo eri wono mukama wammwe ayabaleeta mubeere mwenna ate nojjosanga ng'abamu bagamba amugobe mbu kuba tazaala naddala abasajja be baagala ennyo okukola ekintu ekyo naye ng'ate omukazi si yazaala ani azaala musajja musajja yazaala ate n'ekyo ngenda kukyogerako nkijjukidde abasajja bakomye bwe bibaamu Katonda biba birungi era bwe muddayo eri aba abagamba mugumiikirize oba ne weesanga nga si kyekizibu kyammwe okiwulira n'ekirala abasajja bagamba mbuono omukazi mbu yatazaala nolaba ng'obuzibu yatasobola funa lubuto naye ekyo sitaani yakikola n'ekirala ate kati ne wajja wabayo bano abazaala nga azaala balenzi bokka oba bawala bokka era omusajja n'akomawo omusango n'aguteeka kwani ku mukazi abonna ate kati omuntu kyosiga kyokungula togenda kusiga bijanjaala tojjemu kasooli naye ani asiga mwami kakati ebyo byonna birimu ebigendererwa bya Katonda Katonda ye yamanyi ebiri mu maaso bwakuwa abawala bokka mwebaze ayina ye kyalaba bwakuwa abalenzi bokka mwebaze ayina ye kyalaba kati ate bwalwawo okuwa omwana era neera ayina kyalaba nze waliwo lwe nasoma bayibuli niŋŋamba mukama nga w'amaanyi nga amagezi ge gasukkuluma olaba bano abazaala Yokaana Yokaana oyo baamutta bubi nga bamusazeeko omutwe naye abazadde be baali bakadde okiraba ni kati mu ndowooza yange niŋŋamba mukama kyava yalwawo bawo omwana waabwe basooke bakaddiwe baveewo tebajja ne balaba okufa kw'oyo omwana kati nze muntegeera yange nze ekyo kye nategeera niŋŋamba buli Katonda ekintu kyakola aba ayina ekigendererwa lwaki akikoze bw'atyo kati ng'ayagala tumugumiikirize n'okumulindirira nga tuteredde kuba aba mulungi ekyawandiikibwa bwe kyatugambye. Kakati ogambye omukyala abeera helper. Loolu ya help eno tugivaako ddi? Abakyala baagivaako ddi? Kubanga nze ndowooza loolu eno okugivaako kyekireeta okwawukana okungi oba oliawo n'ebizibu ebingi oba kale kankigattire wamu roles z'omusajja n'omukyala buli omu alina roles ze. Roles zino tuzivaako tutya? Kubanze ndowooza bwe tuziddako
ebintu ebisinga bibeera byangu twaziviirako wa kaakati nze kyendaba ku sayidi zonna buli muntu alinga yava mu kifo kye bwe tutandikira ku mwami ono omwami ono gwe baakwasa obuvunaanyizibwa bw'okulabirira amaka ekintu ekyo sitaani yakikola agenda n'ajja n'amukuba omwami n'aba nga tasobola kulabirira gali amaka nga bwe kimugwanidde okukola ki ogalabirira kati ne kijja kwona omukyala naye n'alaba ng'ebintu tebitambula bulungi naye awo mulimu bya mirundi ebiri walimu ono abaakubiddwa ng'emirimu gye gikubiddwa ng'ate oli maama alina obusobozi kati ne weesanga nga maama ono ayingidde ne mu by'omwami ate omwami olw'okuba ye baamukuba ng'ali wansi nga tafuna bulungi kati ate ne wajja wabaamu kino ekyabakyala okuba nga beegomba okiraba okwegomba kati ng'ekyokulabirako bayinza okuba balina bakola omwami akola alina kyaleeta kyasobola naye ng'amazima gali nti gwe ng'omukyala olina okumugumiikiriza ono munno kyalese kyasobola siima ekyo nga bw'osaba tugamba balokole siima omwami kyakuwadde nga bw'osaba katonda okumwongerako okubongerako naye obuzibu we buva omukyala bagingira mu kwegomba busimanyi nalabye ewa neyiba baaguze kino naye naffe mu nyumba tetukirina naye ne kino naffe mu nyumba tetukirina nange njagala ngule kino abaana bange basomere mu masomero ag'ebbeeyi bino na bino kati kasita oyingira mu ebyo ojja kuva ku mulamwa era ennyumba weeba egudde ate abakyala be batera okusuula ennyumba nga bayingidde mu bintu ebyo ebyokwegomba byabalabye ewa banneyiba naye nga ne bano baalabirako oba oluusi tebalina katonda oba oluusi tebalina kuyitibwanga okwo kwammwe kwe mulina tomanyi na fyuca yaabwe tomanyi na lwaki bagaggawala mangu abamu bagaggawala mangu ng'ebiseera byabwe ku nsi bitono afune ebibye byafuna biggwe naye gwe ate n'oyagala okopooli kati kikugwanidde okuba ng'ogumiikiriza ng'olindirira katonda ng'ate omunoonya oleme kuva mu kifo kyo atulina mweza wa katonda kayitesi Zulaika tuwadde tugezaako kwogera ku kintu ky'obufumbo obwo kubanga obufumbo babbulaaza ne basisita abajjudde mu kyaki abasinga bonna usanga bakubye amaviivi basaba okulaba nga ate katonda abawa ababeezi naye beesanga nga oli asabye omwaka agukubye wali ogwokubiri alaba akaddiwa alaba tava mu kifo gundi ate yajja akajja mu kyakya agenda so tulina okukyogerako okulaba nga tukittaanya kakati obufumbo buno kyensinza otegeera wova mu position yo ng'omukyala oba omwami amaka tegasobola kubeerawo owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosan Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748533 amaka tegasobola kubeerawo gakubwa sitaani yayingira waawo kati we tuba tutuuse mu eyo embeera katugeze omu kuffa ababiri akyuse jukana lwina kikubuuzaako akyuse ebyaddala tokyamutegeerera ddala osabye okoze ki okoze buli kimu naye olaba tewali kikyuka
kyekiddako. Olaba obugumiikiriza kibala obukoze kakati gwe sooka weebuuze wamufuna otya wamufuna ddala Katonda ate n'ezo ensonga nno nazo gyeziri eziriwa Katonda ye yakuwa omukyalo oyo oba wali mu kukyamuka olaba Sitaani ajjira mu birowoozo by'okwegombako. Katonda tasobola kumpa muntu n'akyuka. Akisobola. Kyengezaako kugamba tugendere ku eyo nga Katonda ye yamumpa. Kubanga twalekera Katonda baayiwako amafuta mu Bayibuli ne bakola ebyegundi mu maaso eyo n'abanaabira mu maaso. Kati ndi kuono nga Katonda ye yamukuwa ne buli kimu okikoze. Mwami agize siwe yali yakubibwa yawambibwa biganye. Kati tunuulira oli Katonda yamukuwa. Akuwa amaanyi n'obugumiikiriza osobola okunywerera mu kintu ekyo kubanga Katonda bw'aleetera ekizibu omuntu bw'aleetera omuntu ekintu amuwa n'amaanyi agakola ki agasobola okiyita mu Katonda tagezesa muntu nga bw'atayinza. Kiri mu byawandiikibwa nti Katonda tasobola kugezesa nga bw'otayinza era ekigezo ekyo bwe kiba kizze gy'oli kitegeeza nti baakulabye ne bakupima ku minzaani ng'okiyinza. Ate n'ekirala okubonaabona wano ku nsi omuntu bw'oba obonaabona kirungi n'otakolera mu nsobi nobeera ng'ogamba Katonda mpa ekisa mpite mu kino mpa ekisa mpite mu kino. Oyinza okusubwa obulamu obutaggwaawo olw'ebintu ebiba bikutuuseeko. Okiwulira kati ate ye Sitaani ebyo byakola agamba kansuule gundi bwe naamala omusuula nja kuba ne gundi musuuliddemu. Akwata omu n'amusuula bw'amala omusuula n'omulala n'agwa ku lwoyo munne. Kati buli muntu alina okuba ng'atunuulira paati ye. Era nze kyempa amagezi abayita mu mbeera enzibu eyo mu maka ddayo eri Katonda akuwa amaanyi n'ekisa ekiwangula embeera eyo. Ate bw'oba olaba ng'ekusobera ng'osobola okumalirira okubivaamu n'obeera wekka n'obeerawo n'oguma n'olindirira omwami wo Yesu Kristo kisoboka. Kuba sitteeka nti omuntu ajja kufa ne munne. Ekiraba bw'oba osazeewo ng'owulira muggwe oyina amaanyi agajja okuwanirira okubeerawo mpaka nga bw'olindirira omwami wo Yesu Kristo osobola omuleka n'obeerawo n'olindirira omwami wo Yesu Kristo. Wadde okyalina kyoyagala okundaga kubaweereza wali we twadde tuboogererako okubeera nga batenguwa mukama waabwe. Wadde oyagala kumalayo ki? Ekyawandiikibwa ekiri mu Isaaya emu otandikira ku Lwakubiri n'otuuka eyo ku 6. Kale ekyawandiikibwa ekyo kigamba nti ente emanya nnyiniyo, endogoyi emanya eb'ekisibo kyayo, nti naye abantu bange tebammanyiize. Oba tusome? Tukisomeko. Tusomewo. Kubanga abantu basolowooza tubiyiiya buyiiya. Ogenda soma mu Luganda awo? Nange kandabe wano Oluzungu. Kiri mu ki? Isaaya emu otandikira ku 2. Isaaya emu ku 2. Bagamba wati? Gambye nti wulira gwe eggulu era tega okutu gwe ensi kubanga Mukama ayogedde. Nayonsa n'endera abaana ne banjeemera. Olwokusatu ente emanya nnyiniyo n'endogoyi emanya ekisibo kya Mukama waayo naye Isirayiri tebammanyi abantu bange tebalowooza. Woowe eggwanga eririna ebibi abantu abazitoowereddwa n'obutali butuukirivu ezzadde ly'abakola obubi
abaana aboonoona balese Mukama banyoomye omutukuvu wa Isirayiri basenguse bazze ennyuma. Ekibaagaza kiki? Okukubibwa nate n'okweyongera ne mweyongera okujeema. Omutwe gwonna mulwadde n'omutima gwonna guzirise. Okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe temuliimu bulamu wabula ebiwundu n'okuzimba amabwa amavundu. Tebibunyizibwanga so tebisibwanga so tebiteekebwangamu mafuta. Mukama yeebazibwe. Kati agambye mbu ki ekibaagaza okufa oba okukubibwa mu kujeema. Kati kyekiri abantu baagala nnyo okuweereza okusinga okukola ki? Okusinga okwagala Mukama waabwe. Nze ekineewunyisa ku kyawandiikibwa kino ng'agambye omutwe gwonna mulwadde n'omutima guzirise. Kati omuntu omulwadde bw'aba nga mulwadde agenda kuyamba atya abantu? Tasobola. Okiraba? Kati nze ninsembyayo nga ŋŋamba abaweereza bano balina okuba nga beetereeza. Kubanga ogenda n'osanga omuweereza yagenda okutandika ekyaki, kitegeeza Mukama yamugamba agitandike, naye ate ne yeefuula atatuukibwako. Tugambe si kyaki zonna, abalala balina ziguruupu kwe bakuŋŋaanyiza abantu, naye ate n'osanga ng'abaana bakwetaaga ate nga tobawadde budde. Ate balina basosola n'okusosola. Nze embeera eno nga mbiraba nga binnuma. Abantu bano basosola, balina be baagala. Bw'alaba oli aleeta ebbaasa ezitowa ng'akubye essimu agikwata mangu. Bw'alaba ono bambi ono ali wansi atalina kyayinza kuvaako financial, n'olaba nga n'okumuddamu tamuzzeemu. Ebintu ebyo bambi bamanyi n'okugamba temunsumbuwa. Si birungi. Katonda atusaasire kubanga abantu ba Katonda bonna abaagala mu kigera kye. Olaba omwana oyo gw'otakutte essimu ayinza okuba ng'alina ekizibu ky'ayitamu naye nga yaguze n'obutwa. Ayinza ogula obutwa n'agamba kansooke nsiibule omusumba ono ansabire Saala bwenfa ngende mu ggulu. Kati n'akukubira essimu n'otagikwata. Kati ate bw'otagikwata ng'agamba bonna banvaako kaneenywere ki obutwa nfe. Nze waliwo omuntu ayajja awo ng'azze kunsiibula mu kyaki. Yagula obutwa n'ajja nabwo mu nsawo n'agamba amazima gali nti nzize wano nsabire Saala ngende ewa Mukama wange bulungi. Ntuuke mirembe. Twabeerawo okumala essaawa 3 ga mu kansolinga n'alyoka ategeera okwetta si kya bwa Katonda, oba ossa omuntu Katonda gwe yatonda ovunaanibwa. Kati ye nga yeesalidde omusango agamba talina mugaso ku nsi. Ne tubeerawo. Kati singa saamuwa budde omuntu oyo olaba bwe yandigenze ne yetta. Olaba omuntu ng'alina mu mbeera gy'ayitamu naye nga yeetaaga just kuwulira ddoboozi lyo na bigambo byo aterere. Aterere nti wali amufaako. Kubanga abamu ayinza okujja ng'akukubira essimu ng'alinga akuyombesa ng'oyinza ogamba gwe waleeta ebizibu bye. Kati olina okuba ng'owulira abantu abo y'ensonga lwaki abantu beetaaga okubawa obudde bano abaana. Olaba bw'aba nga yagudde ayagala kusaba kisonyiwo akomewo n'otamuwa budde n'agamba kitegeeza kanyonoonekere ddala ne Katonda yanvudde, mulaba ne musumba tankutte. Kati abaweereza awo
balina okukomawo mu kifo kino Katonda ky'abaagalamu bamanye nti obuweereza buno bwe baweereza bulina nannyini bwo era ajja bibabuuza bali answerable. Pozi n'ekirala kyenyinza okugamba abaweereza balina okuba nga batuukibwako ate balina okumanya nti mu bano abantu be baweereza mulimu abantu ababasinga n'ekirabo. Waliwo omuntu alina enkolagana ennungi ye ne Katonda okusinga oli omusumba ayimirira okuweereza. So kyogeza kugamba olumu babawanga chance if possible wabaawo kye baagala okwogerako. Kyekyo kye ŋŋambye nti oyinza okuba ng'oweereza oyina okuba atuukibwako, oyina okumanya mu abaana b'oweereza n'okimanya nti ndi wano mpeereza naye waliwo ayinza okuba n'enkolegana ne Katonda okunsinga. Kati ekyo n'okikkiriza kikuyamba okuyamba omwana ono bw'aba azze gy'oli omuwulirize. Ate bw'aba ayina message gy'akuleetedde obe weggulawo okugiwulira ogisengejje bwe kiba kyetaagisa agiwe ne mu kibiina. Ekyo nakyo abaweereza tulina okuba nga tukirina. Ekirala balina okuba abantu abavumbulamu ebirabo by'abaana kuba kiri kyewambuzaako ku luli nti tutegeera tutya nti omuntu kati tusobola omuntu asobola okuteeba omutaddi oyina okuba ng'omumanya kuba egyo emirimu gyonna egyo obutagikola kyekinyiiza Mukama n'alaba nga tebalina mugaso bakola byabwe n'abagoba. N'obeeraawo nga wooli ng'omanyi oweereza naye ng'eggulu lyakusazaamu dda nga tebakumanyi. Kati oyina okuba abantu abo nga Mukama yakutuma oweereze kuba mulimu n'abeetuma. Kati oyina okumanya bano abantu b'olina okubatambuza obeeko woobatuuse ogambe kati gundi atuuse. Ng'omuzadde bw'amanyi abaana be ono akuze ono teyeetaaga kukolebwa kino ono naye agende yeeyiiye. Kati nabo basobole okugenda eri nga bafuula abantu abayigirizwa. Kati ekyo nakyo kirungi. N'ekirala omuweereza ayina okuba nga yeeyisa bulungi kubanga bw'oba weeyisa bulungi kuba Bayibuli etugambye nti okuva ku mutwe mpaka eri mu kigere balwadde. Bw'olina okuba nga weeyisa bulungi mu njogera, mu ntambula, mu byokola byonna kubanga bw'oba oyimirira mu bantu manya abaana basoma. Abaana bakusomako basoma n'enjogera ne boogera nga bw'oyogera. Ekirabo ojja okigenderere. Abantu abamu boogera ng'omusumba waabwe bw'ayogera kuba gwe balaba basoma enjogera ne boogera ng'omusumba bw'ayogera ne bamusoma n'ennyambala baagala bambale nga ye okuva ku mutwe ne bw'osala enviri ne baagala bakole ki bazisale nga ggwe baagala bakufaanane. Era ne mu Bayibuli tulaba Peetero yali yeegaana Yesu. Yamwegaana naye olw'okuba yabeera naye yatuuka ekiseera n'amufaanana. Kati bwe yali atambula bamugamba nedda ng'omufaanana entambula. Aga simumanyi munveeko nze. Kati lwaki yali amufaanana yabeera naye n'amuyiga ne bafaanana. Kati abaana bano bafaanana abakulembeze baabwe. Kati ne Peetero yakola ki yafaanana mukama we yeewakana ne yeewakana naye ne bamugamba enjogera ng'oyogera nga ye omu ku bale naye bwe yayimirira bw'ati n'atambula ne bagamba omulaba atambulira ddala nga ye. Ate munsibaako muntu wammwe simumanyi naye ng'era atambula nga ye. Kati bwe yatambula ne bategeera nti atambula nga ye. Kati abaweereza kitugwanira okuba nga tweyisa bulungi. Kati manya nti kyoli bw'oba n'empisa embi ogenda zisiiga abaana.
okiwulira ate ebyo Katonda nabyo ajja bitubuuza tuba tujja biweera embalirira kati ate n'ekirala tulina okuba nga abaweereza nga bawa abantu ekitiibwa nga tobasosolamu nti olw'okuba ono luli yajja na kino kamuwe obudde buli omu mutwale nga wazze Katonda naawe ajja kuwa omukisa ku lw'ekyo ky'okola n'omulimu ogwo kubanga gino emirimu gino gye tukola ojja genda eri okole embalirira wamuyisa otya gundi mulimu abantu Katonda nga okugwa kwabwe kwavako kumusumba kisobokera ddala kyekiri kye nakulaga nkugamba nti kati nga nkugereza ku basumba bano abalunda ente kasita zitakuta tebabuuza nti lwaki teyakusa azirunda yaani okiraba kati kimuvunaanyizibwako ono gwe mukozi mumuyita mulaalo ono alunda okunoonya wa wali essubi eddungi erigenda okuliisa zino ente zikute mukama we aleme kulaba ng'ente nkovu kati bwe tukize eno mu basumba ono omuntu aba ayimiriddewo ng'akuŋŋaanyizza abantu oba ku gurupu oba mu kyaki oyina okumanya ng'ezo endiga za mukama ze yakwesikiza zikuta oyina okuzimanya nga zikuta si kuzijjamu bujja mata tozikama bukami onywa otunde ofune byoyagala naye nga toziriisa kimala tozirabirira ozirwala tojjanjaba sikirungi kozi n'ekirala omuweereza ono ayina okuba nga ayina okuddayo n'awulira nnyo eddoboozi lya mukama oli ayatandika naye kati ate awo weewaba obuzibu kati olina okuba nga abasajja bajja nga b'amaanyi wiiki 2, 3, 5 n'olaba nga oba eddoboozi ba terikyajja. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.